ICC yatandise okuwulira omusango ogw'okukusa organis z'abantu batya amalwaliro. Watugamba next month 32 people were arraigned before the International Criminal Court on Thursday. Omusango gwatandise in one of your hotels. One is a Kenyan, another one is Rwandese, there are 2 Chinese and the Congolese. The rest are Ugandans. Baba somedde omusango, the first 15 ne babawa 3 weeks to respond. Tomorrow eriyo session endala. Bana abasigadde babawuddemu ebitundu bibiri. 15 and 17. Tomorrow there is a session. On Wednesday there is a session. On Thursday there is also a session. Babawuddemu ebitundu bimeka. Bisatu. Kutta abantu kubatunda mu organis. Okay. Kakati nze, this has been my struggle. Neche mbabuulira timuba mawanga malala agalimu ensa. Director wa side singa ali ku ttaka. Owa military intelligence singa yavudde wodda. Owa ISO singa yavudde wodda. Minister wa internal affairs singa mugobe. Owa and nkubuulira, how come that the International Criminal Court on its own initiative ye yawandikira president nti abo bakukusa ebintu nga bano bomenye iso baani bonna bonna basirise natiddeko Museveni mulimu babiri be yawaddeyo namutidde diriwo ensene muwumulako ensene wona ku bujozi ensene wona kwajoga ensi naginyala ku mutwe weewaawo gwe nomwe fatugobera ku STV nkitegedde kasoke empisooka nomuzayitambale. We have the International Criminal Court is hearing cases, started hearing this case. You will not see it anywhere. Okay. No newspaper will publish it. You can even be reprimanded. But me, I'm what I am. I've struggled to ensure, because when you attack my family, I retaliate. Bali bagala kutta mukazi wange. Naye mwe nabagulira ne mbagamba kakati mulaba oyo omwana. N'omwana gwe bakutte nakulabye ngatta abantu. Ngatta abaana abawala. Kankubuulira oyo omwana is more important. Katono okujja katubuze katono nnyo. Gomera fatugobera ku STV nkusaba episode gy'osobola okuba nga tukuwa ey'omwana Ashraf Ssengonzi osobola okuba nga oteekako obuyambi oba nga omudduukirira. Osente katono nnyo era nga ne baganda bange abasiraamu omwana bwa busiraamu tugenda mwezi gwa Ramadhani mwezi gwa kusaddaaka vaayo gamenti Mungu ebbanga limaze nga mpadde ensimbi nange kamere nga nziza ku mwana ombeere nga mujjanjaba bingi bye tukoze atugamba bwakitiibwa ntubere nga tujjawo bye tukoze ebyonono byaffe nga tukozesa saddaaka omwana tubere nga tumuyamba abere nga omusaddaakira abere nga ono bukadde 14 bukaba bitagisa okuba nti ajjanjabwa. Namba ya mukadde we eri 0775 32 37 10 eri manyaga Arafa Masaba omukyala sobola kubanga omukubirako kasimu n'omwana obeera nga omulaba wana omusindikira kasimu naba nga asobola kuba nti ajjanjaba omwana we. Ensonga eyo tukwatako ffenna nga bannayuganda omuntu sekinnoomu abakulembeze bannabyobufuzi mwenna abannaddiini nawe ng'omuntu osobola kuba bizinesi osobola kuba nga ovayo okuba nti oyamba omwana oyo. Ensonga eyo nga osobola kuba nga tupira ku simu yaffe eri 0709 0099 tukutongera kubanga tutusaako ebikwatagana ku mwana oyo mukulu Tamale kati ekyokoyiso kiraba guno omusango bagubaze gugenda kumala emyezi 6. Okay. Oguno gwa organize International Criminal Court yabagambye because of the COVID situation you were going to testify in your country but we are treating you as people who are on bail. Right now. They need $30 million. They have 18. Kati mumuno nyameka. Tunyukadde 18. Obwa Uganda. Bobi babadde betako bukadde $100 million. Wange no session yasose ba lawyer balidde $10 million. Newe nkulaga ku video nesijajira baloya batuwe ku sente abakoze batuwe bayo ku mwana sente ono olwalire scholarship yange je ndina kati ne wingi eri eyaba moderate eyabasajja abaze ne watu watuvuddemo era goli yagambye ani professor nti mpulidde akatambi mbadde nga nti agenda ku introduction njirina yonna
mukyayina oluzungu nze nyizo kakuba mbiina kakube. Even now as I left home there is a meeting, a preparatory meeting for tomorrow's session. Okay. Mbiraba ewange ate bwe bambiraba ne president yabiraba nze n'ebyuma babagambye nti temutwala any metallic item esimu zonna muzireke. There was only one person who entered with a phone and he switched it off. Nina bakuteera. Okay. Nabali abehege bagula wetode bakatizo omukyayina ngoluzo abakyayina bali babiri kati mbadde manyi nyola omuvubuka baitu kwali kusanya omuvubuka basose waliwo ya preparatory meeting ne babasabira professor nabo wa psychological gundi bifamu bichi musajja nabaga nti mmwe temwogere ekigambo n'ekimu bwe bakusomera erinnya gwe galti I'm president. Ubaina choyagala okwogera. Don't jabba jabba. Jabba jabba. Oba jabba kikagene kirinyo mu dictionary. Don't jabba jabba. Don't jabba jabba. Don't jabba jabba. Just answer the question. Don't jabba jabba. abana befa tuyambe jabba jabba bakebere oye yechogedde jabba wala befa tuyambe abana befa doze kiri obamu nabuza batibali bange baloya when you are asked don't answer don't jabba jabba don't answer because you know the thing you must don't jabba jabba ndenga balaba bwete wange netuli kati nde mvudde wange ngamba bali mu preparatory meeting ziri munya nenda beno nefo myai chemba gamba kiri kimu nti omwana oyo akolagana n'Abayisirayiri omwana w'ennaku mukulutamale ono mwana w'ennaku yabadde abaana abawala Abayisirayiri balina bano ba criminals omanyi technology agenda tuleetera obuzibu President Museveni oyo yali advocating for his African community n'abagamba nti Europe eyina America musumani wa Africa ni nani musumani omuntu asobola okuyimirirawo eyo eriruddawo ku lwa Africa African Union eyo eriwo n'agamba nti somebody we hear Americans going to the moon but this is a human heritage. Why should these people go to the moon? Because they have technology. Bwe bakuba Gaddafi Museveni yagamba it is a question of technology kubanga ennyonyi za gundi eza France Museveni abalaga nabaga no twali muntu agenda kubeera na technology moves Iran eyina ani kati tebakyaku nebo detonating a nuclear weapons you don't sit on the Security Council kita proliferation kakati president yagenda n'abagamba nti bwe munaabanga temusobodde kukola a strong block kati bali Abayisirayiri batuuse ku technology sisinga bazuulanga omukazi mugumba kati babadde balina enkola gwe bakutwala ne bakujjako enkwaso zo n'omukazi ne bamujjako amajige ne bagateeka mu tube after a few months ne bagakuba mu mukazi omulala surrogate mother kati omwana ono n'akola maama we eka yatunuulira ani but in future is known psychologically ti omwana ono atakulidde mu lubuto lwo they have tried to adapt abaana abali adapted battaba tebabalinaako musaayi mulimu ekintu gwe kyotategeera omukisa sambode tagutegeera mu bakinjaji mulimu ayina akawoowo n'atalina kituufu mulimu abantu nga ne bw'aba ayina bwe yayise olusu oluwulira yes akati Katonda yagenda n'atukola mu bintu bino nti omwana ono atakulidde mu lubuto lwa nnyina talina kyamuli abaganda baga nti omusaayi gumuwunyidde omusaayi guwunyi kakati what these Israelis are doing baddira omwana banoonya baana ba myaka 17 okutuuka ku 37 abatanalwalako bulwadde bwonna the transplant system ye ne bagiteeka mu mukazi omulala system yonna oyo omwana baakolera era mu nnyumba ye basangamu 10 billion akaunti nga tebazoogerako poliisi esobola ozoogera akaunti ye bagyogedde tebina bimanyiko ebyo era bamwanguyiza emisinde nebamutwala ewomulamuzi ali luzira ali mu kukwatibwako wala wonna
That boy is dangerous. In a technology, a rigging of Wong. These are Israelis. The Chinese are involved. The Indians involved. But it's a border. Never take a Mwanga and Ying in the Betomir. These are Indians. Era omwana wa boda singa funa kabenje otuuke mulago omuguluka kutemako afa bufi kituufu era nabagambye ti mu basawo ababaddemu mulimu eyavudde erugazi nabagamba ti ezo zonna accident zemulaba mu bikajjo bya metta babamadivani ziri created mukyazirabayo. There is a doctor from Bugazi who is indicted. Nabagamba nti bus zetomeranga mu Eastern Uganda and the type of buses maitafikani you get 70 people nga betomedde rush them to hospital bwe nabakuba zikyaliwo tulako negunya funako n'obuzibu gaga naye yafunako n'obuzibu baali batuuse ku 20 padde mukyabawulirayo franka mi era nebaziza nnyo President Museveni bagenzeyo n'abagamba the moment you harm that man I will dig deeply and uproot you and punish you. Mzee Tamale. Wani songa nyanya tukwateko. Umusawo omulala we Masaka. There is your nangizina. Masaka bibe ne bya fake salam byali created. Omwana yabeeranga mulwera nasindikayo omupiira gwa motoka. Motoka neegwa. Ne yinjalinga bameka. Kitovu Masaka. There is a doctor from Masaka who is indicted. Waliwo clinic gye mumanyi obulungi battamu omuntu ne bawayira kitatta yali Makka ne bakwata muganda kabashenga nakuba kulumya oba buliddawa obusajja obugenda kudda wakatonda abufungudde omwana ono esimu gye yabadde nayo mwabaddemu eyo clinic there is a doctor who is indicted mwabo mu clinic kati abalwadde badduka n'amacupa mu malwaliro nabagamba prepare for this nabagamba nti you should prepare for this abantu nga tebanafuna information the medical association nabagamba nti President Museveni yakola ebintu bibiri mwabitegeera Museveni yali agala okuleeta abacuba why Cuban doctors ne Kenya gye bali Kenya has Cuban doctors why omwana bw'ava mu university afuuka abeera general doctor speciality is at the master's level to get a master's sponsorship basajja balaba yazikola the rest is government ngokole malwedo kati omwana wanga gwesinza kwasanta yona nabantu aba nakolerawo ate mugamba agende bwe abaana bange bagamba bagende bwe tebakkiriza abana tubalina okuwuliriza n'omuzei Tamala abantu tebagamba genda bweru balina okuwuliriza eggwanga lyabwe kakati nkugamba nti pulezidenti yali aleese abacuba ne babalwanyisa why baali tebasobola kutta bantu nga abacuba we bali it is now time to bring the Cubanese. Let the government bring the Cubanese. 2, we must change the rules to operate omuntu okumujjamu okumugira you do one thing babeeremu babiri wabeerewo kamera nga ne bwajja lutali nga tubuuza abalwadde omuntu tebamalaga mutwala mu ggwanika we must put up new measures kubanga we have known nti baagala baana bawala oyo omulenzi abadde abajja ku intaneti era oyo omuwala obwavu bwewaabwe yasooka n'amuweza emitwalo 5 nyina n'amuyita n'amuwa obukadde 2 n'amugamba mwesibeeko era omulenzi ng'amaze okutta omuwala amuyina yagendanga n'ewaka banne muwulidde ku mawulire agali wano bwavu abaana abawala 4,000 young girls abawala 4,000 bava mu Uganda buli lunaku bagenda okukola mu kyoto kya Buwarabu kayibanda bukedde kayibanda nze mbagulya measures soogera ku musango I'm a senior journalist. But we should put up mitigating measures. Yes. We must bring the Cuban doctors to restore hope and credibility in Ugandan hospitals. 2, to help us to get specialized doctors. Okay. But we make it. Tiroya wa Uganda. Nebo mgezo otya.
bwotagenda ku road development center to practice. Yeah, I don't practice. It applies to health. I have heard ti omusajja ayambye ennyo badokita ba Uganda okufuna masters to specialize is basajja balaba. He has more sponsor scholarships than the government system. Manyi basajja balaba ayina university nambe Dodoma. Now when I know about nurses. Yeah. Yes. Basajja balaba is not looking for money. But he also has a health aspect. Era musajja wa maanyi nnyo mugundi Tanzania. Okay. Kakati ekyokusatu what I think nti we must check the number of deaths. Timbagambye nti Masaka fika salama was abapolisi baite bamechi ba responding. Kakati omuvubuka oyo yabadde adulinga n'obwongo babutwala. Wali ekibijja ky'Abayisirayiri kiri best ntinda kina y'amayumba agali posh, mayumba ag'ebbeeyi ennyo. Omuwala amuyita n'amugamba buli olaba omulenzi akugamba tugende batukebera omusaayi. Don't think that he is doing it because of HIV. Ayagala okulaba omusaayi gukorespondinga gutya ne customer gwe bayina ebweru. Yes. 2, omulenzi bwakugamba tugende olabe bakadde bange, you are dead. Anti osanga mu nnyumba ezo eziri entinda mulimu clinics, mulimu naki. Kakati omulenzi bwagamba jangu ogenda olabe bakadde bange, osangawo omusajja n'omukulu ne mukyala w'abatemu tojja kufuluma. Because you are worth $1 million. Omuntu ali worth $1 million. Omuntu omu bamugula $1 million. Ate baba mutunda millions za dola 7. Kakati njagala $1 million omulafa tugobera Uganda eri mu mbinga busatu. Ya bumbisatu n'ekitundu. Kakati gwe kankobuuza. Onokyali omukoddomi wo. Teyegatte ne mwannyoko ne bakuwaayo. Ne bampaayo. Abaana bakyatekusoma. Let me tell you. Abana masomo gye basomera mu bisuro tukoze. I have received the reports that some prisoners have started missing. I have received the reports that even those Nupu boys who are reportedly missing might have been taken for something else. Waliwo omusajja yakwatibwa okuva ku dduuka li mu Kisenyi. Story twagiwali tugobera wanene. Okuva ku dduuka kati gavumenti yabulira gati temulina. Kati omusajja ali luddawo. N'abasire kanso bamanyi okukola operation. Tibanonya batembe banonya bali energetic. Kakati we must put in the place structures. Anybody president atuyambe is in charge. Omuntu yenna ogenda okwata omuntu ku kyalo, especially young person, must identify. Okay. To release a prisoner, you must inform the next of kin. Togenda kutugamba omusibe omwe twamutadde. $1 million mugenda kugwa. Bwemba nkwatibwa taliiki. Okunta bayita omuntu wanga. N'abaana ku masomero. Nayagala nnyo essomero ly'e Buddu. Abaana bange baawuna n'embazaayo kati naye Buddu. Kubanza abayo ky'essomero nali mmanyi gundi yabwe. Politics wabwe. Motives zaabwe. Bange baabookya. Bange tebabookya. Naye ab'e Buddu balina ekintu kimu. Omwana we bamugoba school fees. The school van drives omwana ewe n'obasasula amafuta gaabwe ku school fees. Okay. Yes. Tutuuse ekiseera abaana bagenda okusoma babadde babaaki mupangise kamunye batuuke ku ssomero babaregistering especially girls. Yes. Muleme kutwala abaana mu buhausi galo bwani. No. Everything $1 million. 2. Sente nnyingi nnyo. I want somebody to contradict me. Kubanga mwe kyembalabako okuvuma Museveni. This is a question of side. This is a question of military intelligence. This is a question of yeso. Yeah. If really 32 minus 4, a Kenyan, a Rwandese, Congolese and 2 Chinese, this makes 5. Which means the 27 are our people, including medical doctors. Should the Minister of Health resign or not? Because what we should do is one. Is this drunkard, what the drunkard is saying, is it correct or not?